Omusomesa Lukwago Ibrahim obuyinza gwe bakutte olw'okusobya ku muyizi ow'ekyokuna n'amufunyisa olubuto. Lukwago bwe yasobya ku mwana ono n'afuna olubuto yamukweka ewa jjajjaawe nga tamuwa na buyambi era nnyina aludde ng'amunoonya. We baamuzuulidde ng'olubuto luwezezza emyezi 7. Nnyina w'omwana ono gambye nti bwe yategeera ensonga z'omusomesa okufunyisa omwana we olubuto yamuyita bakkaanye mu buntu kyokka ne yeerema. Yaddukidde mu ofiisi ya RDC okwekubira enduulu era omumyuka wa RDC Were Yahya kwe kusindika poliisi n'ekwata Lukwago. Twafunye okwemulugunya okuva eri maama w'omwana Eva bisirikirwa nga wawo omusomesa yafunisa omwana olubuto ne babaako bye bakkaanya naye ndoza ne bagwa butaka. Ngaffe tufuna okwemulugunya tusitukirawo. Lukwago mu kwewozaako asabye ab'obuyinza okumusonyiwa n'agamba nti mweteefuteefu okuwa omwana ono obuyambi newankubadde ye musajja mufumbo. Lwaki tumulabira? Nafunamu obuzibu naluddawo nembuulira ono nti nzanyimanga nti nfunyemu obuzibu naye nkumawo tumalirize naye ndo nti yamugamba kanibadde ndyawo nga bajja kunkwata kukola. Omuwala ayogedde ku by'omukwano gwe n'omusomesa we n'agamba nti nnyina talina bugumiikiriza. Yasooka n'aleeta obugoye bw'omwana ne baafu yagula naye nga tannabireeta eno gyembeera n'aleeta amasuuka n'angulirako ebiteeteeyi 2 nagamba ngenda kuleeta ebintu babikwata mpola njafuna sente ndeeti nkuwa otwalireko maama naawe nkuwa zogerera nazo n'amaani wamugamba nga bulijjo antuma bulungi nemuleka. Wera agambye nti ebikolwa eby'abasomesa okusobya ku bayizi bingi n'asuubiza nti wakugoberera fayiro eno okutuusa nga Lukwago afunye ekibonerezo ekimugwanira. Naye wensabira poliisi ne kkooti fayiro zino baziteeketeekenga bulungi banoonye n'obujulizi obulumiriza ddala abantu bano kibeere ekyokulabirako mu basomesa bannaabwe abalala. Mu kiseera kino Lukwago yakwatiddwa n'aggalirwa ku poliisi e Kayunga. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.